Coming up on AC Media. Bw'obanga oyagala kuwangula bwavu yonna gy'osinziira okulaba ky'olina okutegeera nti luno lutalo ate lutalo lwa ddala si lutalo lwa kimpatiira. Omanyi waliwo entalo ez'ekimpatiira. Luno lutalo si lwa season, lutalo lwa lifetime. Nti ofa n'olunaku lw'oziikiddwa lwennyini ku olwo oleka okubyeyo eŋŋumi esemba ofiira ku front line. Ofu osamba. Yes. Even when you attain the independence, you have to fight to keep the independence. Kati omuntu awummula ddi? Toyina kuwummula, oyina kuwummula ng'owummudde. Ate nga ne bwe banfaanwana. Kyova olaba bagamba rest in peace kubanga owummudde. Emizimu nga gidda. Egyo giri mu mitwe. Kaakati Sseruganda oba Naluganda. Ekyo ky'okola bagiyita ntandikwa. We inspire. Aba YPA abakugu mu kukola amagoba nga bayita mu kulunda embuzi bazze okukuwonya obwavu. Anti balina obumanyirivu bwa myaka 12 beddo. Teweetaaga kuba na ttaka abakozi oba ebiseera. Gwe lundisa aba YPA ofune nusu ku nusu. Tebiri mu folofoto w'abazibye zaafudde oba zaabuze. Ofuna ssente yo nga teriiko agamba oba okufuna embuzi zennyini. Okumanya ebisingawo tusange ku kizimbe kya YPA Building ku Lubaga Road okuliraana enkulungo ya Kabaka oba Nansana ku siteegi y'e Naluvule. Osobola okutukubira ku ssimu noti 7 noti 3 noti noti 34 oba noti 753 24 noti 6 5 noti oba kubira general manager waffe yennyini ku noti 772 23 45 86. Muzikirize nate mbalamuseeko akawungezi k'olunaku luno lwaleero. Nzikiriza nti mwena mubadde mwatulize dda abali ku mikutu egy'enjawulo kwe tusinzira okubeera nga tu streaming live akawungezi k'olunaku luno lwaleero. Abali ku Bedben mwebale kubeerako, abali ku TikTok mwebale kubeerako, abali ku YPA TV mwebale nnyo kubeerako, abali ku AC Media tubagala nnyo mwebale kubeera nga mutugoberera era namwe yonna gye musinzira okubeera nga mutugoberera. Tusiimye nnyo, tusiimira ddala. Akawungezi k'olunaku kuno olwaleero nze Sembija Charles. Nga bulijjo twababulidde nti kasita zikoona ssaawa 2 tujja kubanga tuzze. Ensonga nnyingi nnyo bwe twogera ku bikwatagana ku bizimba obulamu weewaawo n'okukyusa endowooza zaffe faawo nga Youth Platform Africa we twakisimbira ne kiroka. Mu studio akawungezi k'olunaku kuno olwaleero mwena abatugoberera ndina omukungu era pulezidenti wa Mufuna Mpola omukulu Obed Ben. Sanyisa nnyo okulabako ssebo. Bwe nnakulabako akamwenyumwenyu akayina gye kanzijukiza. Alhamdulillah. Kaakati ebimu ku bintu ebisinga okulemesa abantu okubeera mu bulamu obulungi. Kunyiga ne wikiteetaagisa. Ate tunyigeko. Waliwo kye bayita unnecessary. Twasomanga amawulire nga bazita kirishe, unnecessary passengers. Kirishes, mulimi kyolo. Luzungu batusomeza aba bano. Kuba presenter kati for olulimi olumu olwo. Like yali somere kiri. Kakati ekimu ku bintu ebisinga okutawaanya abantu kwe kubeera ni unnecessary annoyance. Wegamba ng'onyiga ebiteetaagisa. Onyiga olinganga nandikyogedde nekirabikanga ekivuma. Tokyogera. Nze manyi kabwa ke katera okunyiganyiga kabeera wano ne kaboggola. Tekayina kye bakakoze ayingidde buyingizi si mubbi ne kaboggo. Ebiseera ebisinga kaba kayina no bika communicating ebiseera ebisinga obungi. Lamusaako ku bantu b'obedda bakulinze dda. Abali ku Obed Ben balamusiza era nembebaza okubanga mu followinga mwebale kubanga mukola ekyo kyoteekeddwa okukola. Kyanjawulo okubanga otegedde amagezi we gali ate era kyanjawulo nnyo okukola amagezi kye gatugamba. So nkussaamu nnyo ekitiibwa ate gwali ku AC Media followers bangi abafollowinga YPA abafollowinga Obed Ben nga musinzire ku AC Media ne musobola okubanga mukyusa obulamu bwammwe. Mukama abawe nnyo omukisa. Youth Platform Africa YPA abo mbogerako nerinnya nendiwanvu ya kubanga ate bo bakola kya mugaso nnyo abo ba investor abakyusiza obulamu be investor abatukakasizza nti tusobola okukola money passively. Nti tusobola okukola ssente nga tetutadde mu maanyi gaffe. They exploit the OPTM principle. Egamba etya? Utilizing other people's money and time.
ako bakakwata ne bakateekawo ne bagamba tujja bakawogera bwogezi ate bo bakateeka mu nkola bagita OPTM principle eyo principle ya mugaso nnyo naddala ku topic zetugenda okwogerako era gwagoberera tugenda kuba tukutegeeza tugenda kuba tugyogerako tugenda kuba leero tugirambulula otegeere kiki kye twetaaga okukola obulamu buno obw'okukyusa obwokyasa kino ekyabirimu ekimu what is the difference back then and what is the difference today? Okay, olunaku olwaleero ndowooza eddoboozi lya president wa Mufunampola omukulu Obed Ben omaze okubeera nga oliwulirako bamami balina abagirls abali ewaka abali mu bitundu byonna eby'eggwanga eby'enjawulo olunaku olwaleero osebo president abawala bonna mu nsi yonna lubadde lunaku lwabwe olunaku olwaleero lubadde lwa mwana wa buwala olw'abalenzi lwaddi tebalwetaaga ennaku zonna z'abalenzi bano tugenda tubakunuliramu kamu ne tubawaayoko so abawala mwena gye muli ennaku olwali tubayozaayoza mwe bali kutuuka ku lunaku lwammwe era twongera okukubiriza buli yenna tulaba essaawa eno omwana ow'obuwala muwe ekisinga muwe ekyo kye yeetaaga asobole okubeera ng'akula kubanga yenna kazadde w'eggwanga lyaffe olunaku olwaleero olunaku olwajjo yabadde independence day. Yes, okwosejjo ku Monday yali independence day era omubaka bwe nawulira bwewawa eggwanga nti abantu balina okukola ennyo nakuwulira wali ku mwoleso nempulira obubaka neŋŋamba president akonyeewo nyaawo kibi nnyo actually ensonga emu ku nsonga ezatukozesa wandibaddeko olwo naffe twawuka era badde njagala kukubuuza nti gwe wummula ddi ne ku public holiday ng'okola public holiday nze siri public gwoli ki nze ndi Mufunampola agezaako okweyiya okugezaako okukyusa afune nnyo kubanga buli lunaku olya tolina nsonga ekuteeka mu public kati bw'obanga ofuna n'oyosa ate ng'okulyakko tekwosa kitegeeza oli mu kubala kacyamu so if it is public holiday let the public rest. You should always decide individually, not because the public has decided. So, fengaffe kituluma nnyo omuntu okukeera nga gw'oli wanayinki Mufunampola. Okimanyi gwe zizo zijja mpola. Public holiday wejja n'ozistopinga n'entone ezibadde zijja. N'ozirya n'ozimala. Ogenda mu public holiday. Public holiday kiki? Lunaku lwa kuwummula. It is a holiday set for public servants. Siba Mufunampola. Yes. Kati Mufunampola agenda mu lunaku lw'abandi. Aha! Ali mu mazina g'enkima kyokka talina mukira. Ati emiye. Bagamba weetaba mu mazina g'enkima. Naye ng'ate otya n'emikira. Obukoonako ng'odduka. Kakati bano public servant oba akoze oba takoze. Agenda kusasula olunaku olwo. Nze siri public. Sina nakakwate nabo. Akakwate kokka kenina nkajja ku Youth Platform Africa nga baze ne basiga. Awo okawe embozi zaffe weziri. Naye era obuvunaanyizibwa bwabwe tebunzigyako bwange. So, nga sinaba kutuuka ku ssa lyefuga. Oba lifuga nsawo na ndowooza na nkola. Sisobola kujaguza meefuga. Kyova olaba nze sigenda ku mikolo egy'embaga. Tuyagala mmere. N'okuziika kutono. Bino si kugamba nti lwakuba siri muntu. Naye njagala kutegeeza. Waliwo olunyiriri mu Bayibuli. Luno lunyiiza. Lugamba buleka abafu baziike bafu bannaabwe. Lwali lutegeeza ki olunyiriri olwo? Ntero nduwulira nga balwogerako. Leka ebiyenje binyumye n'ebiyenje. Leka ente zoogere n'ente. Enkoko ekokolimye na ginne waaye. Teweetaba mu mazina ga mbwa. Genda kufuna ekisibo. Njagala kukubuuza gwayagala okujja ku mbaga yange mmere ki gy'otalyanga? Sseruganda. Emmere eyiyo gy'abatalyangako. Mmere ki gy'otalyanga ojje njikugulire? Kakati labayo.
buli muntu agenda ku mbaga okulya emmere talina njawulo n'ono profesa goba wa self service agende ye asene emmere n'asena kuno n'ajjuza n'asena kuno n'ajjuza n'asena kuno n'ajjuza musajja wattu agenda okutuula n'emmere ku sowaani ng'olwedde yakkusedda nga kwe gamba agitunuulira akkutirawo kati n'akubamu ejiiko nnya 3 emmere n'agirikawo MC bwe yasituka okwogera n'agamba naye nze neewunyiza omuntu okugenda emakerere n'asoma diguli esooka ey'okubiri n'ey'okusatu ne bakuyita profesa dokita nga tosomye busawo n'osoma ebintu ebirala n'ofuna filosofe mu kutegeera kyokka ate n'olemu okutegeera sayizi y'olubuto lwo tokubye nnyo oba tanoonya wogera okawunzikira nga ndize mpulire sayizi y'olubuto yamulema okupima yapima n'ategeera psychology professor aina philosophy doctorate of philosophy in the psychology naye n'alema okumanya sayizi y'olubuto olulwe lwamaze emyaka 5 nalwo nsanyuse nnyo okubalaba mwena abo tulaba abali ku Youth Platform Africa mwebale nnyo abali ku S Media mwebale nnyo kubeera nga mutambula naffe wansi awo genda ng'osulayo comment zo nga bulijjo bwentera okusaba tappinga mu screen eyo nga bwe tugenda mu maaso kubanga bino ebintu oyinza obutabisanga mu university wonna bino ebintu twogera bulamu bwa bulijjo kubanga ebikutawaanya n'ebikumazeeko emirembe bikumazeeko emirembe mu bulamu bwa bulijjo osangayo ataasoma ng'ali bulungi ng'eyasoma ali bubi neweebuuza ebintu bigenda bifa bitya naye olunaku olwaleero twagala kubeera nga tutegeera ensonga oyogedde ku kintu kya independence naye njagala otubikkulireko ku byama bino kubanga manyi oyina bingi omuntu asobola atya okufuna kye tuyinza okuyita financial independence n'abeera nga afunye obwetwaze nga yeenunudde mu byensimbi buli lutalo teruwangulwa muntu buli lutalo every war is won by people not a person awo otegeeza ki financial any kind of independence is war tomikisinga nga twakatandika any type of independence buli bwetwaze bwonna is direct and very direct war lubeera lutalo oba Walundi war oba it is East African war oba it is African war it is a war kyokka okubeera nga olwanagana kufuna independence oyingidde mu lutalo weetabye mu lutalo n'okuzaala mpulira bagamba omukyala ava mu lutalo lw'abakyala weebale kubanga waliwo ekimufulumamu ekigenda okufuna independence kibadde dependent nga kiriramu ye kati kimufuluma kigenda kati waliwo olutalo awo wateeka okubaawo olutalo bw'otalwana bulungi era abamu balufiiramu abalala ne battiramu abalala n'alayira musawo sibiddamu bwe bavuma awo mu kiseera kye bavuma okwo kuwanika kati olwo lwe lutalo so people take independence so lightly hence they miss the point mbuulira majimaji weesiiga sogamu n'amazzi n'ogamba nti bullet proof ebintu byali byangu ebyo tebyali byangu okugoba omuzungu wane e Uganda what did we go through byali bingi n'abamu obuyumba bwa bukyalimu mu Kampala up to today most of us are in what we call post-colonialism era tunabeerako olwo we are not independent we are in myaka 61 nga tufunye obwetwaze anti bo bennyini baleetawo kye bayitanga aba puppet kings bakabaka ab'ekimpatiira bo bennyini ne bataba batuteekamu the same psychology history always repeats itself tebanaba kukyusa bw'abanga asobola okugamba nti tokola kino n'otokikola era wekitiibwa president musaamu nnyo ekitiibwa yes yakola ki ayimirira n'agamba nti nedda mwagala bisiyaga naye nisaagala mutegeera bulala naffe tutegeera bulala mugende ebisiyaga mu byeriire kabuleŋŋane kati awo oba olwanya independence era olutalo lwalimu gwe toyinza kulutegeera
lutalo lwe pisto ziyita eno neeno amafumu gayita eno neeno musajja wattu ali ku bunkenke tumuyina miliyoni 4 za Uganda fena tukuuma oyo waffe talina gyalaga era toba kuba ggwe nange n'oli omujaasi n'aliwa my dear friend tension ebeerawo. What am I trying to arrive at? Independence alone is a war. Bwe njogera war kitegeeza kigenda osoma akatabo ke bayita Sun Tzu, The Art of War. Sun Tzu ye yakawandiika. Mamitani? Sun Tzu. Kati ero sijja kulyogera kandireke. Sun Tzu yawandiika akatabo ke bayita The Art of War. Katabo kalungi nnyo. Any war that has been won has plan, has strategy, has action, has departments. Ekitegeeza bw'oyogera bwe twogera omuntu okufuuka financially independent, omuntu alina okwetegeka ng'agenda mu lutalo. Si ng'agenda, yeetegeka ng'ali mu lutalo. Oluzaalibwa ng'oyingira olutalo luno? Butereevu. Kati abasinga tulowooza we are independent because Uganda has independence, but it is in captions. Kati omuntu alina kukola ki? 1. Tosobola kuwangula lutalo luno ng'oli wekka ne bw'oba okookolima. Olw'ensimbi? Yes, tosobola. Oba tugambe olw'ebyenfuna? Any kind of independence that has to be attained eteekwa kubanga independence eyo erwanyisibwa abantu bawerako. Kati omuntu waliwo atulaba essaawa eno yagenda n'asituka ali Abu Dhabi ali Gulf countries tukatuzigattire wamu ali eyo nalina atulaba essaawa eno yagenda nga bwannamunigina alwanyisa bwavu anaawangula taawangule tasobola ne wakokolyo ne wakomba kwerima tekakulemesa tasobola. Kati omuntu akole ki bw'oba ng'oyagala kuwangula bwavu yonna gy'osinziira okulaba ky'olina okutegeera nti luno lutalo ate lutalo lwa ddala si lutalo lwa kimpatiira. Omanyi waliwo entalo ez'ekimpatiira. Luno lutalo si lwa season, lutalo lwa lifetime. Nti ofa n'olunaku lw'oziikiddwa lwennyini ku olwo oleka okubyeyo eŋŋumi esemba ofiira ku front line. ofa osamba? Yes. Even when you attain the independence, you have to fight to keep the independence. Kati omuntu awummula ddi? Toyina kuwummula, olina kuwummula ng'owummudde. Ate nga ne bwe banfaanwana. Kyova olaba bagamba rest in peace kubanga owummudde. Emizimu nga gidda. Egyo giri mu mitwe. Kaakati Sseruganda oba Naluganda. Ekyo ky'okola bagiyita ntandikwa. Njagala kubuuza. Waliwo alwana nga tazaaliddwa? Ataliyo. Kakati bw'obanga wasooka kuzaalibwa n'oyavula kakati oli Dubai oli Abu Dhabi kitegeeza oli ku ntandikwa. You are being given birth to the war. Okutandika olutalo pulezidenti w'eggwanga lino yatandika n'emmundu 27. That is the starting point. Nazo yazirina teyanditandikidde ku mmundu. Tininayo ebikonde byange 15 ngenda bimukuba ntegeera bajja kubessaso kwenene. Ekitegeeza buli lutalo luyina ebyokulwanyisa ebinudulwana. Ebitandika. Kati byogenza okufuna nga ggwe kati olina okudda ebyokulwanyisa ebyo obikwaza abantu abagenda ku front line osigale ku side ng'otowa order ng'otowa strategy. Tuli fembi? Tuli fenna. So Munnayuganda yonna gy'osinziira okulaba teri independence yawase kinoomu teba kulimba. Obugagga mulina kubeera nga mwekutte kitole. What we call financial freedom. Financial freedom kyo ki? Financial freedom is a state where an individual or a group of people can attain and live the standard they want at any time, at any place, without any restrictions. Nga muli mu bulamu wazimba ekibuga kyo. Muli awo munyumirwa bunyumirwa. Mwateeka mu wifi. There are no limits. Oli mu nsi tewali bikugira. Naye si gyeri. Yes. Nga tolina bikukugira. Tolina bikukugira. Eyo nga nsi y'amaanyi eyo. Osobola okutuuka mu nsi nga buli kyoyagala kikolebwa nga bw'okyagala. Money talks and the rest work. Ngesente weeri. Eyogera abasigadde ne tukola.
Neka kati kankuzeko ko Katonda embabega. Kankuje ku kibuuzo ekyo katono. Ndabye abantu bangi. Era waliwo n'essaawa eno abatulaba. Nga bagamba nti naye gundi talina kyeyali. Teyasoma. Talina yali amumanyi. Ye yatuukawo ati awo. Ensobi gy'ogenda okusemba okukola gwe wenna ali ku YouTube ya Youth Platform Africa oba S Media oba woli wonna ali ku TikTok ya Youth Platform oba Obedben. The biggest mistake you'll ever do is to mistake school education for wealth education. Bino birina enjawulo. Nyo nene. School education. Yes. Egaba ki? School education egaba skill enewo mugagga sente. Ate wealth education. Wealth education ewo mugagga sente. Kati omuntu ku byombi asome ki? Alina kusoma byombi. Kati abamu basomako kimu. Yes. Wealth education bagisangawo. Wealth education eri mu nsi eri wano kati wano oli mu kirasi. Kati walimu abantu abolugezigezi abo motivational speakers batuza mu buza maanyi. Ati kakati oyakyogera bwatyo ekisooka abamwavu. Omwavu ye buli kaseera. Kati bw'ogamba olutalo oyina by'olwanyisa tokitegedde era nga mpuliriza bw'atakitegedde obanga. Bw'obanga ogamba lutalo nti oli mu kulwana lutalo it means you're fighting against some people and some things. You're fighting against limitations. So those limitations are not by default, they are created by people. Kakati ono mwavu, obwavu yabukuba empeta ne bumukuba endala. Balayira nti kufa n'obutanyagwa ne basala omukago ne bakwata mwanyi ne basiga mu kyenda ne bandya buli omu n'amira ye n'obwavu. Kati oyo ne bw'omusekula. Teri Sudiru, teri Ntake, teri President Museveni asobola gamba nti motivational speaker Kabulengani taliyo. Kubanga yakizuula nti amagezi. Kubanga n'oyo motivational speaker gw'olaba ayina ekyamagezi kyagattako. Weewaawo balina bye balimba. Naye tayinza kwogera statement kuva ku macha n'amaleda kika 3 ng'akulimba bulimbi. Era byayogera ayina gye yabidravinga. Ate nga bina gye bikuvuga okutuuka. So my dear friend, njagala kutegeeza teri ssomero likusomesa bugagga kubanga kyekyobugagga ekikusike. Kyekyobugagga ekikusike. Yes. Kati ate bakikusomese. Kati kambuzeemu ekibuuzo. Kijja kuba tekikyali rare, kijja kuba tekikyali expensive. Just imagine nga buli omu mugagga. Nekisoboka. Buli omu mugagga. Kisoboka. Naye kati just imagine nga buli omu mugagga. Kati president aba akyalina makulu ki. Kati ekitegeeza abamu bo mu bulamu balina okusigala nga baavu. Yes. Ensi okusobola okunyuma ne balansinga. Yes. Naye omuntu gwasalawo. Yes. Oludda lw'ogwako. Kwega wateeka okubeerawo beziba mmoloka nga waliwo abanazooza. Beziba nkatu nga waliwo abanazikuba. Njagala kutegeeza ensi tusobola ogibeeramu nga ffenna tuli bagagga. It is possible. Tusobola ogibeeramu nga buli ffenna tuli baki? Naye tusobola kwekanaakana bugagga. Nga bw'olaba nti ffenna tuli bantu naye ffenna tetufaanagana bulungi. Waliwo omulungi nnyo, waliwo omubibibi, waliwo ali awo wakati. Waliwo atalina waagwa. Kati gw'ogenda kusalawo obeera mwavu mugagga oba mwavu. Around that. So when you start the school education, what we call the syllabus, the national syllabus or national curriculum, you learn to be a money maker. You make money for the rest of your life. And guess what? Whoever makes money is making it for someone, not themselves. Okay. Abazikolera ani? Abazikolera mulala. Nanyinizo. Buli akola sente. Buli akola sente azikolera mulala. Kubanga talina azikola n'azeesigaliza. Tewali azikola. Oluzifuna ate n'azifulumya. Ega zigera zeetola bweto oluzifuna. Kati kano tekategerekese oli bw'abanga tegedde kasumbuye. Whoever is making money is making it for someone else, not themselves. Kati oli gwazikola yalina okwetegeka engeri gyazimujjako. Butereevu. Olunaku olwaleero tuli mu kwogera ku nsonga esinga okubeera etabangulwa abangi ebakeza ku makya
twabagamba gye bwavaako abatugoberera ku Obed Ben, abatugoberera ku Youth Platform Africa, abatugoberera ku AC Media, twabagamba nti obugagga buno okubufuna kyangu nnyo, naye ate oyina by'oyina okukola, mulimu ennono. Olunaku olwali tuli mu nnono kati tutaganjula, gwasigalira ojja kusigalira ku lulwo, okitegedde bulungi nnyo. Independence oyina okugyogerako nga na mu buli sekiti yonna ey'obulamu bwo independence mweri, si yakwebaka weebase ne kasatu ifuna ku tulo. Naye mukulu Obe, nakyagala okubuuza, manyi waliyo ensonga eziwerako omuntu z'asobola okukola, tugayita amadaala, tuziyite steps, omuntu z'asobola okukola n'atuuka mu freedom eno gye twogerako. Tutemeretemeremukko ng'okutandika ddala kuffe muntu owa wansi. Ekisooka, beera n'enkomekkere, beera ne end, start with the end in mind. Tandika nga naye gye biggweera olabayo. Tandika nga gye biggweera okukola otya olabayo. Kakati ate manya nti gwe leader, Katonda bwe yali atonda omuntu yamutonda afuge, yamutonda atume amannya. Katonda yali amaze okutonda naye naawe omusajja ono nti tuume saati essaawa ebeere essaawa gituume. Teyamuwa mannya. Kyova gwe olina okutandika ekibinja ky'abantu olyoke okituume kikakati YPA. Mu nsi nakugambako mu videos ezaggwa ez'emabega ne nkugamba nti waliwo omuntu ng'agenda kufa nga mu nsi talina kintu kyatuumye, ng'alina linnya n'erinnya ly'alina nga nalyo sirirye baalimutuuma butuumi kitaawe. Anendaga muntu si yiye. Nga ne lyatuumye muwala we oba mutabani wa amutuumye amubudde. Omanyi Oluganda? Olumanyi njini. Erinnya alibbudde bubbuzi nga talina maanyi, ye geenoonyeza linnya mu mutwe gwe. Sempijja eryo siriryo ne taatawo naye sirirye kubanga era waliye yali yalituuma. Kati yalituuma yali ogwo, abasigadde bakoppa bukopi. Ogenda nga balyoza. Kati gwe bw'otatuuma naawe n'ozaala omwana omugamba akamuwe erinnya lyange, mubbule mu linnya lyange, tolina naawe kyotuumye, otuumye bye baatuuma. Ne waliyo omuntu asobola okutuuma erinnya nga teribangayo. Yes, nga tewali alina. Sobola okutandika erinnya omuntu gw'ekisenge. Eryo sinalulira. Mutabani wange namuyita Ntale. Ntale nalulirako. Bwenje Bucungura. Awo. Ebitegeeza ki? Kakati gwe ligobere naawe olisange. Talina linnya lya Luzungu. Bwenje Bucungura. Bucu kabaka twa Cungura. Bucungura. Bwenje Bucungura. Ntale. Amanya gali mu nsi. Kati amu mweddira ki? Who says tulina kubanga kyeteddira? So njagala kutegeeza ekintu teyo mu kutuuma nti you have to start something. Katonda bwe yali akutonda yakutonda ng'olina kubanga ofuga. Bw'oba tofuga group of machines, you should be leading a group of people if you want to become wealthy, if you want to become financially free. Buli mugagga gw'omanyi ku nsi kuno buli ayina baafuga oba byafuga. Buli mugagga kwegamba ekiri Bayibuli kyegamba nti mugende mufuge. Yes. Oteekeddwa okubeera nga olina byofuga. Waakiri ofuge ente. N'okimanyi nti waliyo abamu abatalina yadde akakoko ewaka. Kati bwe bwavu bw'owulira, you will never be financially free. Bana tulyoke twebuuza ebibuuzo abananga batugoberera mwenna. Kiki ky'olinayo? Naye waliyo abamu se balina bye bafuga. Ayinayo ebiku, ebiyenje, emmese. Kali kafuga abo mu ggwanga ly'enfuga tebalimu. Sebo w'ekitiibwa pulezidenti w'eggwanga lino abantu bombakulekedde nze sigasaako bano. Bwebalenye abatugoberera abasubscribinze njagala okubeebazaamu ak'ensuso abagenze ku YPA TV no subscribinga, thank you so very much. Abali mu
byonna gye musinziira abali mu diaspora mwebale nnyo okwagala Obed Ben, mwebale nnyo okwagala AC Media, mwebale nnyo okwagala Youth Platform Africa. Gwayina essimu yo ng'oliawo otappingako wafunye ne peni oli mu kuwandiika notice zo mpolampola, njagala kukwebazaamu akensuso. You are doing good. We are pushing this. Gye mukoma okulikinga n'okusubscribinga kituwa amaanyi okwongera okunoonya content. Netwongera okubeera nga tujja kunaku nga bwe ruti era twesuuge nga buli wakusatu sawa kasita zikona 2 ezekiro tujjanga kubeerawo sawa 2 buli lwakusatu sibo kiri sebo tobeerenga utaata tujja kubeera nga tujja kubanga ne class tujja kubanga ne class tujja kubanga ne class olwokusatu olujja tugenda kujja ne board wano tubale ebibalo soke tukole ku kibaita simple mathematics tetugenda nakyawo okubala tetugenda mu logarithm tetugenda mu trigonometry tetugenda mu SADS tujja kubeera nga tuli mu kibaita simple math oba twogera sente kwe bayitanga sub math ku HSC nga muita sub math nze I'm not doing pure math I'm doing sub math yakuyamba stroke final Seruganda wana Luganda kyewetaaga kwe kumanya maaso no muwangu akuyamba okugaggawala Chovola omugagga abagagga ebitundu 9 ku buli 10 betulina leero tebasoma kubanga tebamala biseera nga basoma ebintu ebibacyankala nayo ine ekintu kyoyogeddeko wali nti obugagga lutalo omuntu lwatasobola kulwana yekka anti kakati netegereza netunuulira kuru eri wano kati eri abatulaba balaba abantu aba nesinga Katonda ababikula amaaso ne balaba abantu abatu obeda nkirowoozaako nengamba kikwatagana kitya ku bugagga kati kitwale nti eno ye success gyolaba ku screen yo naye kakati emandwa eziri wano ezeetooloola ezibugiriza emandwa kigambo kya Luganda ezibugiriza kino yoli kyalaba essaawa eno ekyo kye bayita success naye okubeera n'olutalo oluli successful oteekwa okubanga otegese ebyo bigenda okuyita abalwanyi bannamige bakwegatteko obwo obuvunaanyizibwa obuteekateeka buba bubwo gwe nanyini kulutandika kuba bana abakwegaseeko abasinga tebalutegeera anti kyetuva twabakutwa kano kagenda kubanyiza naye mukagumire ekyakutwaza mu ssomero osoba ofune degree oba masters oba PhD twakutwala ojje ogende ku front line weganyokera nga nze ndi eno nkomandinga kati gwe eyagenda eyo twakugaana okusoma ebikugaggawaza osobole okuba omulwanyi omulungi teri mugagga agenda ku front line yes kati kyetuba tukutwala mu national curriculum ogende osome ebyo ebinaakusiruwaza obwongo otegeere bulungi nti kakati okubeera ow'omugaso mu ggwanga nteekwa kubanga nasoma omulimu guno ogwo gwoba oteekako amaaso kati ogw'omulimu gwe gujja okunnyamba nze in fact bakuteekateeka already ofuluma olina department gy'ogwamu otyo anaye mu lutalo mu lutalo waliwo kye bayita ba paramedics abasawo yes kati mulimu be bayita aba procurement ne basuubula ebintu nebaga kino kiweddewo ne bakikima mulimu be bayita ba strategists abo bo batuula kusoma maapu kakati mulimu be bayita ba geographers strategists be bateekateeka ne bapulaninga kakati mulimu be bayita ba geographers tuyite wano batudde wano embeera y'obudde enkuba egenda kuba etonnya tubasaleko nga bakyali mu butenti ekitegedde basoma embeera y'obudde ne bagikozesa ne bagamba wali wansi waliwo omugga kati tuyite mu muggaawo buli muntu aba n'ekitundu kyazannya kati ne mubaamu ba driver nga ye omulimu gwe driver kati ne mubaamu ba sniper we nabeerera mu lutalo nali sniper ani nze ali ali sniper nze Iraq nali sniper nga mbeera eno ng'omulimu gwe nnina guli gumu wakuba ku mundu Seruganda abaaliwo omunanjulira 29 210 nga tuba muntu luli lwe twali waliwo ngamba wasuula mu myala
ng'obonyebonye ne tukuba kye bayita magazine ng'olutalo lwange luli lumu kukuba asitula mutwe buli afuluma eri ng'ayina ekizuka bano bali wano wansi bali mu kutaputataputa wanaye nti weiko wapi nga gw'olina kuweereza buweereza eri direct nga batugamba aim small miss small. That was the slogan for all snipers in my battalion. aim small. Bw'oba yagala kuba muntu Charles kati oyaba omutwe gwe yagala gusensebula topima mutwe pima liiso bw'omisinga eriiso ojja kuba wakati mu nnyindo aba awedde naye bw'opima omutwe bw'ogumisinga okuba bbali oyinza okuba omukono tafudde. aim small. You aim small obose opime embalabe eri ku feesi ye Be mbalabe njagala kuba mbalabe eyo kati bw'omisinga embalabe okuba mu liiso kati mu bizinesi oli bw'abanga anaawangula obwavu tofa kufuna binene. Exactly, you have to aim at something small so that if you miss you don't get so much disappointed. Abagagga n'abaavu bonna bafuna disappointments naye ekyawula omwavu ku mugagga, how do you handle the disappointments when they come your way? That's the only difference. Ebyo ebiringa ebikumalamu amaanyi bwe bibanga bikulumbye obyaŋŋanga otya omwavu awo n'omugagga we bawukanira okujjako omutumbaavu oba omuntu atategeera ddala. Waliyo omuntu ku nsi nga takolanga koloosi ataliyo. Kakati lwaki gwe ogamba nti nze nakola loosi leero ngenda kubanga waliwo neyambuuza osobola n'okuzaalibwa mu famire nga loosi. Waliwo yambuuza kakati wano mu Uganda baze batubba kakati nkakasa ntya nti mmwe temunzibe ne mugamba obuuziza kyamagezi. Naye omuntu omutumbaavu yoli ayogera nti mu Uganda bazze babba n'olwekyo sigenda kusiga. Kati oyo disappointment ya aiminga big era ya losing big. I don't know whether it is making sense now. If someone is drained, if someone is depressed, it means they aimed at big and they missed big, so they are gone. Ne waliwo omuntu asobola okufuna financial independence gye twogerako nga takoze. Yes. Actually, akola tafuna financial independence. Omukozi tafuna financial independence. Asobola okugifuna agifuna ddi? Omuntu agifuna yo yatakola. Gwakyakola oba toyina financial independence ogijjeewo ate ng'okola. Kati otutabudde. Nange olaba sikategedde akuli bano okumpi. Teri muntu akola alina financial independence oba asuubira kugifuna nga yakola. Alina financial independence atekwa kubanga akozesa abalala oba balala oba birala. Asobola okukozesa ebyuma ne bimuwa ssente bye bikama amata bye biga paakinga bye bigatunda ebyuma. Gwe kati ng'otudde oli yakwata ssente ze n'aziteeka mu gundi n'afuga abantu. Kati kyogamba kye tuyita financial independence ye muntu afuna ssente nga tadde mu maanyi ge. Financial independence is when you have enough time and enough money to do whatever you want. So if you are working, when will you get the time to do what you want? Ng'okyagugumuka. Kuba waliwo omuntu osobola okuba ng'olina essente naye ng'obudde tolina. Ekituufu. Kati me, I'm not financially independent. Because wali badde na president wa mufuna mpo. Because right now nyinza okufuna akasente kendya nesobola kufuna budde. Ndi mukozi. Out together. Nsobola okukola paka saawa zino nga nkyali ku mulimu. Aho sinaba kubeera financially independent. What do you have to do when you want to get financially free or when you have to get the hopes? But I have a strategy. You are going there. You get? I have a mission I have to accomplish. It looks impossible, but even the word impossible says I'm possible. Spelled I am possible. So it means the mission impossible is possible.
kakati bw'onoomala okugamba nti nfunye ba strategists nfunye ba business people nfunye bano abagenda okunkolera kino nekino nekino bonna mbagasse wamu kati tuyinuli mu kumuvinga tugenda kati bano abantu abagenda okwegattako okujjaawo awe we wali mass abasinga we tuviirako. We aim at having just a point of view. We aim at just getting there, which is not the point. The point should be, how do I become so attractive?